Oluvannyuma lw'omuliro ogwakwata ekizinga ky'eri abaana ekisangibwa mu disitulikiti ey'e Buvuma nga January 8 ne guliko amayumba g'abatuuze agawerera ddala nga gali ku ttaka nga gwatokkomokeramu n'ebintu ebiwerera ddala omuli ebikozesebwa mu maka ebikola mu kuvuba ne bizinesi ez'enjawulo. Ekitongole kya Red Cross nga kiri wamu ne woofiisi ya Ssaabaminisita kiweereza abantu beno obuyambi. Okusinziira ku akulira Red Cross mu bbendobendo ly'e Mukono nga n'ebizinga by'Obuvuma mwe bigwa, Edgar Ngonzi, ebintu bye badduukiridde nabyo mulimu ebidomola, amasefuliya, essowaani, ebikopo, amataala agakozesa amasannyalaze ag'enjuba n'ebirala. Tuli wano okudduukirira abantu baffe abeeri abaana abaakosebwa omuliro ogwakwata akazinga ne gusaanyaawo ebintu byabwe. So nga Red Cross wamu ne office ya Prime Minister olwaleero twagala okudduukirira abantu bano nga tubawa ebintu ebisookerwako bye basobola okuba nga bakozesa mu bulamu bwabwe obwa bulijjo, era nga mu bino mulimu taplins, mulimu blanket, mulimu amataala aga sola, tulinamu amasowaani, tulinamu ebikopo n'ebidomola n'ebirala, era nga tusuubira nti bino bijja kubayambako mu mbeera yaabwe ya bulijjo mpola mpola obulamu bwe budda mu nteeko. Bino bikwasiddwa ababaka b'ebizinga by'e Buvuma mu Paalamenti okuli Robert Migadde Ndugwa ne Susan Nakazi bassaako ssentebe waali abaana Town Council Bashiri Ssenfuma ng'omukolo guno gubadde ku Mwale Kiyindi mu disitulikiti ey'e Buikwe. Njagala okwebaza Uganda Red Cross olw'obuyambi buno bwe tuwadde. Omuntu waaviibwako ennyumba na buli kimu eky'omunju obulwa n'engeri gy'omuyambamu. Kuba okutandikira ku panti ku kawala ak'omunda buli kimu kiba kigenze. So ebintu bino bijja kuyamanya abantu beeri abaana abaggyibwa ebintu byabwe, naye ate twongere n'okukubiriza Abannayuganda kwegatta ku Uganda Red Cross. Kyanguwa nnyo okubeera nga twebaza naye nga tumanyi n'omugaso gwa Uganda Red Cross. So njagala okubebaza nange ate nga ndi memba wa Red Cross, naye tukubiriza abantu b'omu bizinga twongere okwekuuma omuliro, tukendeeze obulagajjavu, okutereka amafuta mu nkambi, okufumbira mu mayumba, kuba tumanyi ebintu bye tukozesa okuzimba amayumba gaffe. Singa omuliro guba gukutte gusaasaana mangu. Tuli basanyufu nnyo ffe ng'abakulembeze mu disitulikiti y'e Buvuma olwa Red Cross okuvaayo ne tudduukirira mu speed ey'ekitalo nnyo nga basookera ddala okutuuka ku ground okola assessment bwe twagenda nabo, ate mu kabanga akatono nnyo ne bakomawo okuyamba abantu baffe olw'obuzibu bwe baafuna. Ffe tuli basanyufu nnyo ng'abakulembeze b'e Buvuma batuwadde ebintu ebikozesebwa, naye era twongera n'okugamba gavumenti nti waliwo ebintu Red Cross bye tasobodde kuleeta omuli amabaati, ebintu ebikozesebwa mu kuzimba okuzaawo ennyumba, kubeera bakimanya bulungi nnyo nti abantu baakusiba ebizimbe ebyaggwawo. So tusaba ofiisi ya Prime Minister nga Red Cross bwezze ate nayo yongeremu speed ey'ekitalo esobole okurespondinga ku needs z'abantu. Twongera n'okukubiriza abantu baffe mu bizinga obulamu babutwalenga ekyobuvunaanyizibwa ennyo, kuba abantu b'omu bizinga ebiseera ebisinga tebatya mafuta ate nga ku lukola abantu batya nnyo n'okwesembereza amafuta, naye osanga muzinga omuntu ali mu nnyumba mulimu amafuta ate mwafumbira. So tubakubiriza mwekuume nnyo obulamu mubutwale ng'ekintu eky'omuwendo. Ekisembayo tubakubiriza abantu okujoininga Uganda Red Cross to donate blood kubanga n'okwongera okuba facilitatinga. Tusaba ne ba donors abasobola okufacilitatinga Red Cross bakikole kubanga bayimirizaawo nnyo eggwanga lino naddala mu kudduukira abantu mu mbeera ng'eno gye twasanze e Buvuma. Bano olumaze okukola kino olwo ebintu ne bitikkibwa mu lyato okwolekera ekizinga ky'eri abaana okusobola okubikwasa bannannyini byo. Twogeddeko n'abamu ku batuuze abaggyirwa ebintu nga bagamba nti okuleka omuliro okusaanyawo buli kimu ekyabwe, waliwo ne bannaabwe basatu abayisibwa obubi nga bano babasaza amazzi ne babatwala mu ddwaliro e Kawolo ng'embeera yaabwe si nnungi. Abantu abakosebwa bali basatu abali e Lugazi, nga asooka amweta George Mavini mutabani wange Kaziba, owookubiri alina emyaka emikulu, alina emyaka 16 ali mu ddwaliro e Lugazi, owookubiri mweta Ibola, eyokubiri limbuzeeko awo Ibola oyena ali Lugazi, owokusatu ebeerani bina limbuzeeko
wokusatu ani Osama Kadunga Osama mutabani wange yena bamutwaire mu idwaliro ng'embeera mbi era Katonda yayiza bibye oyo Katonda akababwikako obusubi aye nabaire tesuubira tekanaaba kati nga bali mu ntaana aba nasinga byona yabeezezza engulu wabula ekisinga byona buyambi bwetwetaaga kuba abo bona ono mutabani wange Mavini wewaali mu idwaliro Lugazi aye ebigere biri kumuluma kuba yakoseibwa ino olugi lwamukuba ekifuba kidi kineirako akuba kubatwala mu kasikaani sente saadino edizirawo kusinziza ku mbeera gye twatuuseemu. Abatuuze batutegeezezza nti ebintu byabwe bingi byajja ne basigala bwa ppeke nga n'olwekyo basaba gavumenti n'abazira kisa ab'enjawulo okubadduukirira. Akimu Walubo mutyamye eri abaana twakoseibwa ino twabe tuli boda batukubira isimu nga tuli boda bakoba ali abaana aweirewo twagira otuuka twira kunjo twagira okwira kunjo kutuuka mu mayumba nga amayumba gaife gona gaweirewo kale n'olw'ensonga eyo tuli kusabira tuli kubira gavumenti omulanga etugemere ku tuli bubi nga wetwajja mu maadi bwe tuli ezakye twagema mu waire amanya Wampita Ssegawa John nga ndi mutuuze w'eri abaana twafiiriddwa nnyo ebintu byange ezo ennyumba yange yabadde ebeera wali eri wali yayiiriddemu ebintu byonna nga bw'omanyi ebyamaka kitanda TV byonna byayiiriddemu ebikola mu maka tusaba alina ku busobozi obusobola otuyamba ajja atuyambe. Kyakwera Jacqueline nga ndi mutuuze ku kitundu ky'eri abaana twajiiriddwa tetulina buyambi banaye gavumenti etuyambe. Nze nali nfubutuka eyo ku dduuka ne ngusanga nga gukoledde wano wonna okukuba ku nduulu abantu ne batutaasaako batwononedde ennyumba bazikambudde amabaati bagasudde eri batubbye ebintu kati tuli awo tetulina kyakulya tetulina ngoye nga bwe tuli gavumenti etuyambe. Nze nango byasifa omuliro gwatandika zali ssaawa emu ez'akawungeezi twali tuli awo nga tetumanyi buli omu ali ku bibye okugenda okulaba buti ng'omusajja ng'ava nga bannange mujje mu ntaasa omuliro gulikola kyo omuliro gutula tumanyi nti oba waliwo oba kibuzibu kyo oba kiki twagenda okulaba buti ng'ennyumba zikwata ate ennyumba z'ebigundi zange bamanga okukola ki okukwata mangu ez'ebibaawo wabula bannange gavumenti bali mutaase mutuya tetulina kyakwambala tetulina kyakulya tuli awo tutyo twayire twawudde tulina abaana kyokka bambiza akanimu kankonna kenkola ndiddo bizi zonna byagenze sina bwendi bambe tulina kati tulina wadde naako. Nze Mahamudu Waswa Kusimagwa badde nsaba gavumenti ya Uganda yaffe eno batutaase kubanga abantu tubonaabona omuliro gwayokeza amayumba mangi emifaliso nenange kamwa koogera siwali kintu kye nasigazizza mu nyumba guno gwe mufaliso gwe nasigazizza. Wabula ababaka ba Paalamenti Migadde ne Nakaziba nabo bakutte mu Kawaligo ne badduukirira abatuuze abakosebwa n'ensimbi enkalu. Ye Nakaziba bagatiddeko n'amasuuka okubayambako ku by'okwebikka. Ngenda kukolayo contribution yange eri bannaffe abakoseddwa contribution ya 1 million. Ako kali kakadde kalamba ak'ensimbi twongerezeeko kuzaona bwemigane. Ate Zebyo Waswa nga yakwasaganya ebyamawulire mu disitulikiti ng'aliwo n'abakulembeze abalala okuva mu disitulikiti beetisse obuyambi bw'emmere okuli ttaani ya kawunga emu n'ekitundu ssaako kilo z'ebijanjaalo 750. Amanya gange nze Singoma Fred, Assistant RDC w'e Buvuma. Ku lwa office ya RDC olukiiko lwa disitulikiti lwatudde
ku lw'embeera eyabatuuseeko kubanga lipooti ezasooka okukolebwa zakolebwa za magombolola 3 nga ge gaafuna obuzibu. Naye ku lw'abakulembeze bammwe, Chairman LC3 yakubidde mukama wange amasimu ag'oluleekereke biki ekizibu kiggwangawo nti singa waliwo enkola yonna abantu b'eri abaana babeereko n'engeri gye bayambibwamu mu supiidi y'ekitalo kubanga ekyokulya kifuuse kizibu. Era kyova olaba bwe tuba tulonda obukulembeze obw'onaalonda kirungi nnyo n'olonda omuntu amanyi okulobinga n'obukujjukujju ng'abutaddemu. Amannya agange nze Zebbyo Waswa kubatuusaako obubaka buno obw'obuyambi obwabaweereddwa okuva ku disitulikiti nga bwa mmere. Olukiiko olukola ku bizibu bino ku bigwa bitalaze olwa disitulikiti lwatudde ne lusalawo nti ku buyambi obwabadde butuweereddwa okugenda mu ggombolola ya Nayirambi ne Buwooya ne Bwema batooleko ekisaamusaamu babadduukirire olw'okubanga mwabadde n'enjega muli mu maziga mapya. Oluvannyuma nabali tubawe ebyabwe ebisigaddewo, so ne babawa ttani emu n'ekitundu ey'obuwunga obwa kasooli ne bagattako ne kilo 750 ez'ebijanjaalo. Ebyo bikoleddwa bisobole okubakumaakuma mu kiseera kino ng'enjega yakagwawo, ate mu bwangu ddala nga tumaze okuweerezaayo alipoota mu ofiisi ya Prime Minister, ate tusuubira era tulina essuubi nti tujja kufuna obuyambi obwawano bwennyini ng'era busaanidde bujje era tujja kubatuusaako mu bwangu obw'ekitalo. Ye ssentebe w'eggombolola eno Bashir Ssenvuma n'omubaka Nakaziba bategeeza nti omuliro oguzze kukwata ebizinga eby'enjawulo okuli Luwero, Muwama, Lubya n'ery'abaana basazeewo okuweera ekyabatuuze okusula n'amafuta aga petrol ge bakozesa mu yingini. Bano bagamba nti abatuuze balina okufuna ekifo ekyesudde okuva amayumba gaabwe we gali mwe balina okukuumira amafuta okwewala obubenje nga buno oluusi obufiiramu n'abantu. Anyagange nze Namukasa Letisha, nze Town Clerk wali abaana Town Council. Abantu b'eri abaana tunywererwamu nammwe olw'obuzibu bwe mwafunye era tubasaasidde nnyo kubanga ebigwa bitalaze tebimanya nnyumba mbi. Ngenda kubeera mu bufunze nnyo ddala. Chairman abadde ayogerako wano eno n'agamba tugazeetingeyo ekifo. Abantu b'eri abaana kye mbasaba Chairman n'akakiikoko muteekeewo amateeka agammwe agafuga ekyalo, bylaws, mukkirizibwa ekyo temulinda bafanalwebo baffe kuddayo ku floor ya Parliament kuteekawo mateeka gasookerwako ku kyalo. Bwe kinaafuuka nti kyalo tekiriiko kuteesa naki, bwe linaafuuka nti tteeka mufune ekifo mugazeetinge amafuta gaffe tugakuumire ng'eyo ebizibu ebifaananako we biti tugenda kuba tubivuunuse. Kye twasalawo abavubi okusobola okwawula amafuta n'enkambi kubanga tusula mu nju ffe tubanga abali mu kampu nti we tuzimba ekitundu kimu bwe tuti ffenna tubeera awo enju nga zibiri bwe ziti, naye abantu abo twasalawo okubaawula mu nkambi nga tugamba nti kati twasalako ekitundu era n'eri abaana twakisazeeko ekitundu ekibeeramu amafuta ng'eyo tegenda muliro, tegenda muntu afumba, tegenda muntu anywa sigala, omuntu agendayo aba akimye mafuta era aba azzizaayo mafuta era tegayita mu nkambi. Ebyo bye twamaze okusalawo, twamaze okubisalawo nga ly'abaana Town Council ate n'abantu ne tubategeeza ekyokukola. Kijja kugezaako okunyigiriza abatuuze kubanga ekituufu kiri nti omuntu omugamba nti wano ekitundu kino timukizimbamu si kyangu, naye bwe kuba kusalawo kwaffe nga Town Council ne security twasazeewo ekyo tekikyadda mabega abantu okwawukana n'enkambi kubanga tukizudde nti omuliro gwasooka ne gukwata e Luwero ne guddako ne gukwata e Muwama kati gwakutta e Lubya ery'abaana gwakwata. Tukitunuulira nti ekisobola kyokka okuyamba okukendeeza ku muliro guno.